tufunye n'amawulire agaliwo nja kusaba gobere nga otambuza video nja ku abaganda bange abakatuliki olwayo lunaku lwa Yosefu omutuukirivu abo abatumibwa St Joseph mbayo zayo zotuuka ku lunaku olwo. So ensonga ya muganda wange Eddie Mutwe si mawulire malungi, Eddie Mutwe si mawulire malungi. Mwenna mukimanyi bulungi omukuumi wa President Kyagulanyi okulusegera kulya security y'okulusegere muganda ffe Sebufu Edward alias Eddie Mutwe mwenna mukimanyi ayawambibwa era mwenna mukimanyi nti bamuwambira mu bitundu eby'emukono era bangi mubadde mwebuuza kiki ekigenda mu maaso, bangi mubadde mwebuuza Eddie Mutwe ali ludda wa. Njagala omutima omunafu video esooka ogyesonyiwe, omutima omunafu video yo gyesonyiwe ate tubeere nga tutandika video eno. Go mawulire si malungi ku muganda waffe Sebufu Edward era nga bwe twabagamba omukulu eyamuwamba bamuyita Muhumuza ye ya commanding team era mwawulidde president eggulo ng'ayogera ku Muhumuza oyo. Muhumuza azze akola ebikolobero ebyo era lumu nayimirirako wano nembagamba ku Muhumuza nembagamba musajja oyo Muhumuza be babantu betwetaaga okukyawa bwe yalabikirako mu katambi ne mukyala Patricia Sewungu era nedabula ne Patricia Sewungu lwakuba bamu kati ennaku zino abantu struggle abantu mutwala ebintu ebiri siraitiri ebintu mubitwala byaku ko just munange toyogera ku gundi olokwa gundi ali ne gundi zinajja nembagamba wano nembagamba nti Muhumuza ku mukolo gwe yaliko ne Patricia Sewungu nembagamba gwe batero abakazi basobola muubisa omukazi basobola mukozesa ensobi omukyala nembagamba omuntu security ya president ntiye Muhumuza asokwera nga yali akimanyi ku lunaku olwo nti Patricia Sewungu agenda kusinkana ni president najja nayetegaawo gundi Muhumuza nayetega nanonya Patricia kati ogogero kwa so awina byakyamusiize nakola ki nembagamba Muhumuza y'omu ku balabe. Muhumuza mission ye yakusanyawo president era nembagamba kubanga nze nali ndese squad nengamba Muhumuza tumukkiriza tutya n'okuparkinga ku kitebe ne tubeera nga tutambula naye n'atuuka ne ku extent egende waka president uliriza president kyeyayogedde ne bwe twabyogerako abamu ne banyiiga nembagamba Map Media kyakoze si kikyamu abantu ne banyiiga munanga abantu banyiigira ddala nembagamba lwaki munyiiga mwe temukimanyi nti Muhumuza mulabe abantu wallahi billahi. Soko ulirize ekibuuzo kino omwana kyeyabuuzizza n'omukulembeze engeri gye yazzeemu. Mr. President, bwetwali tuva ensambi okusaba okwaliyo Muhumuza yalabwako mu kamera nga y'omu ku basonga mu bantu ne bakwatibwa. Okyogeddeko lwatu nti ye yalondodde Eddie Mutwe n'akwatibwa. Omuntu ono yakugoberera buli wodda. Talina yunifoomu ya kitongole kya byakwerinda yonna gy'ayambala ogyeko emmundu gy'atera okukwata abaagirina. Omuntu ono singa akeera ku nkya n'akola ekintu eky'obulabe ekisinga ku ky'okugoberera tolaba nti poliisi oba ebitongole by'okwerinda bisobola okumwegaana. Era ekibuzo tolaba nti gwe n'abantu abakwetoolodde muyinza okuba nga mwesuuliddeyo ogwa naggamba eri omuntu ono. Ekibuzo kyange. Thank you. Yes. Omusajja oyo amanyikiddwa ng'era abaziba emisango bonna bwe bamanyikiddwa. Ebyokwerinda baffe obamanyi nti bakozesa abantu abawandiike n'abatali bawandiike. Tubalaba ebiseera bingi nga bakozesa abatemu, tubalaba ebiseera bingi nga bakozesa ababbi abamanyikiddwa nga Sobi bwe mwamulaba nga ayina emmundu ng'atugoberera buli wamu era bannaffe bangi abatuusaako obulabe. Kyanaku kinaye bamala ne bamutemula nga bwe bakola bulijjo naye tebayiga. Kati ku mulundi guno tukimanyi okumala ebbanga ddene
oyo musajja anondola gwe bayita muwumuza amanyira okujja na parkinga ku geti yange bwe nfuluma n'agenda nga nondola kubanga amanyi ye n'atagambwako alabidde ebiseera bingi nga yalagira bakwatoli n'abaana bangi abakwatiddwa bategeeza nti abeerayo mutokya kyembazi najja n'alagira ono mukole bwe muti ono mukube ono mukole bwe so abantu abatunyigiriza mubamanyi mubalaba. Now you want me to tell you what? Mubamanyi mubalaba tali omuyika bonna mubamanyi mubalaba mwebali nnyo mwebali. Kakati mumuza twajja nja kwebaza president agambe mubalaba mumanyi ekyo kukola. Nze bannayuganda abamu baatuuka ne bansobera ne bannaffe bwe tuli nabo mu struggle. Wano Mapu Media yavaayo n'akwata akatambi. Munange teyakakwata mu mutima mubi. Teyakakwata Mapu Media akatambi kamumuza mu mutima mubi. Yakakwata n'alabula n'agamba banna ono ye mumuza atambulira ku security ya president nga president buli walaga mumuza abeerawo. Era Mapu Media bwe yateekayo akatambi ako bangi kubanga abantu bakyuka mu revolution. Oli bwe bamuweereza emitwalo 2 ne bamuweerezaayo 10 n'omulabe amwerabira nti ye mulabe. Ife we twalinga people power etandika abaana ba self border bali nga tetwagala na muzannyo. Mumusa atambula n'aka pisto abeera omu n'akamotoka n'abeera ku n'abijja n'akanga bala wali ku kitebe mu convoy n'atubeerako emabega. Mumusa akolera kitongole ki? Abeera mu uniform ya poliisi, abeera mu ki? Yuye yawadde Eddie Mutwe. Munange kati waliwo bengendo blockinga munaye kati munaye waliwo ebintu byosooka okugira ku page yange wano si waki mbadde ngenda kwogera bubi neka musaasire. Kakati muwumuza bangi bawambisizza era president akyogedde ne mu Tocha Chambers nga janagamba mumuchunye bwe muti mukole bwe muti komuledi omu n'abeera naye n'omulaba n'omugambo gubadde tomumanyi tamu bannange ffe tuli bwe waliwo ebintu etagenda kusaagirako. Waliwo we tutuuse nga bannansi beetaaga kwenunula nga bannansi kati Eddie Mutwe yawambiddwa. Eddie Mutwe abasajja basooka ne bamuvuga ne bamutwala e Kasajjagirwa Masaka. Bwe bamutwala e Kasajjagirwa Masaka oda neeruma bamuzze Kampala. Bwe bamuzizze Kampala Eddie Mutwe right now ali ku Semwai. Kye bakola Eddie Mutwe bakuba Eddie Mutwe. Eddie Mutwe yali bali balina omutwala mu kooti naye bakuba Eddie Mutwe. Hey, bana abasajja babimwe musaga ne government ya Museveni bakuba Eddie Mutwe. Olaba nti Eddie Mutwe alina omubiri. Olaba nti Eddie Mutwe alina abasajja bakuba Eddie Mutwe kubanga bali balowooza bagenda muteeka mu kooti eyo kubye Masaka ku Lwokubiri naye enkuba gye baakubyemu Eddie Mutwe tamanyi na kiri ku nsi. Naye nga bamubuuza ki ku bya security mu planninga ki wane eggaali wano mwakola simanyi ennyiriri wobiki leeta listi z'abantu. Eddie Mutwe enkuba basajja ba Museveni gye bamukubyemu. Muganda wange si nnyangu. Era right now bwe tubagamba ebigambo bino abamu ne mulowooza byakusaaga. Abamu ne tubannyonnyola ensonga zino ne muzijjamu olubalaato. Kati mukitegedde mumuza yabadde mu lukwe. Era ye yakomandinga n'amutambulirako. Kati nga muddamu museka ne mumuza. Kubanga abamu kati struggle gye balimu n'abalabe bagamba nze okubeera naye. Naye awo siwe tuli nga abasajja bawamba bannayuganda. Wano bannaffe abakyali makomera. Bamachete. Babobiyanga waliwo n'abamu nga tetugenda kuddamu balaba n'entaana zaabwe tetumanyi.
amagumba gaabwe tetugenda gafuna. John Bosco Kibalama n'abalala neno osanga oli ng'ali mu kusaaga. Essaawa zino Eddie Mutwe talina kifo kyayagala kwesimbako. Akireewo talina kifo kyayagala kwesimbako. N'obugamba ba politicians nti okuteekayo posti n'obanja Eddie Mutwe n'obanja Akireewo n'obanja Bobby Yanga genda ku leediyo wallahi bilayi nga tebakisobola. Wabula bo batunuulidde kuba natunuulidde n'abantu abamu tebamanyi kigambo protestive vote. Protestive vote teri mitinga gye kigwera njamukiwulirize bulungi. Protestive vote teri mitinga bannansi gye kigwera. Yo politician ajja n'asomesa protestive vote nti akalulu mugenda kola bwe muti wali tewakyali bya mirembe wasemba. Tewakyali bya mirembe nti tutuule tulinde Museveni tagenda kutuwa buyinza nga musubira bya mirembe. Museveni ekyo mukisomese bannansi nti egaali zonna ezizimbibwa zisomesa abantu mu bagambe bwe bawanga bakakuttemu mukole kyonna kye kisobokaawo tetubataddeeko limiti.